Weewaawo, envi zitegeeza ki? Tulaba abantu bangi balina envi ez'enjawulo. Oluusi envi ziri mu bukoowekoowe, oluusi envi ziri mu mutwe, waliwo envi ze tuyita ez'amatalagga. Z'envi ezigenda zeesuddesudde enkoto mu makkati, mu mabbali ne mu maaso. Ate ne tulabawo abamu nga oli alina omutwe gulimu envi mu maaso naye nga kazinga. Ne wabaawo oli ng'alina ensundo naye ng'erimu oluviiri. Ate ne wabaawo oli ng'alina envi ku kasolo oba mu bitundu bye eby'ekyama. Naye envi kye ki? Omuntu yenna ng'alina envi ez'amatalagga. Waliwo envi ze tuyita ez'ekika, envi ezirondoola. Envi ez'amatalagga zitera okulondoola. Taata z'alina, sisitawo z'alina, mwenna mu kika nga mulina envi ez'amatalagga. Ezo z'envi ze tuyita ez'ekika. Waliwo omuntu okumera envi naye nga tali mu myaka gya nvi. Oluusi mwana muto, oluusi muvubuka, naye ng'alina envi mu mutwe. Envi ezo zonna zirina kye zitegeeza. Envi ezimera mu kyenyi, oluusi waliwo envi nga nnya. Waliwo oluvi oba envi ezijja ku lwa Kabaka Mukasa. Ate ne wabaawo envi ezikwetondekamu ng'oliko omuzimu omukadde. Envi ezitera okujja mu mutwe nga nnyingiko obaako omuzimu nga mukadde, jjajjaawo oyo nga yakwambala. Kyokka oluvi olwesuula mu kyenyi oba nga ziriwo envi nga bbiri obeerako amaanyi ga Kabaka Mukasa, oba envi ezikola akazinga ezimerawo envi nga 15 naye nga bw'otunulawo akazinga kaliko enviiri zaawo nga njeru kuba zitwandiyise envi, oyo Kabaka Mukasa. Mu bukoowekoowe okuggyamu envi omuntu ng'azirina obeerako Kabaka Mukasa. Envi zino twazisomesaako emabega eri. Kati simanyi lwaki ono yabuze ekibuuzo ekyo. Envi bwe zikukwatanga mu bitundu by'ekyama oba oyambaddwa omukadde, okitegedde, oba oyambaddwa omukadde, era omuntu oyo ebiseera ebisinga obufumbo butera okumusumbuwa kubanga abakadde abasinga bafa nga banvi aba yava ku by'abasajja. N'olwekyo oba olina okusamira omukadde oyo n'adda ku bbali n'akulekera obutonde bwo. Eri omuzimu ogusobola okujja ne gukwetimba ne gukwambala, naye nga jjajjaawo oyo akwambadde mu biseera bye yafa wa myaka 10 oba 9 oba 8, we yafiira ng'avudde ku by'abasajja oba ku by'abakazi. Kati omuzimu ogwo ne gujja gukwambala n'obeera ng'osumbuyibwa nga buli agambako tadda, oba nga buli muwala gw'okwana bw'omutiisa tadda, oba nga tobawangaaza buwangaaza. So ng'oyambadde omukadde oyo ng'abanja naye ng'ate bw'omuwa ebibye ajja kudda ku bbali akulekera obutonde bwo n'essanyu ery'ensi. Ebiseera ebisinga tuggyibwako essanyu olw'embeera ezitutambulirako. Embeera ezitutambulirako tuziyita ez'empewo. Empewo eba terina buzibu na kukuwa by'oyagala, wabula empewo ekuziyiza lwa bbanja ly'eba ekuyinako. Tutambule nnyo twebuuze. Ekintu kye bayita ebbanja kwe kubeera nga waliwo akubanja ebintu bye naye nga okyalemye, kye tuyita amabanja ga lubaale. Omuntu bw'okizuula nga nti olina ebintu by'oloota oba olina maaka ku mubiri gwo etali ya bulijjo, ky'oba olina okumanya nti waliwo ebintu ebimu by'olina okumanyaako obitereeze. Ebintu ebyo otabimanya, omuntu oyo oba muzimu gusalawo ne gutuula mu makubo go, oba mirimu oba maka oba okwana muwala oba biki, ebintu eby'enjawulo ebikuleetera essanyu mu nsi. Jjajjaawo yasalawo n'abituulamu osobole okufuna okulumwa, otambule weebuuze lwaki nze, lwaki mpisibwa bweti, lwaki buli kyenkola kyekifa, lwaki siina ssanyu, lwaki nkyayibwa.
abasinga obungi mugenda ne mulooza nti bandoga nga tava ku mumwa, naye akubanja bw'abanga byakubanja tubitegedde oluusi akufuukira eddogo oba akayinja mu ngatto. Ekintu ne kikuluma nnyo naye nga gw'olowooza ddogo. Ekintu ne kikutula mu kifuba naye nga gw'olowooza ddogo. Ekintu ne kikulumisa amabega naye nga gw'olowooza ddogo. Ate oba wayombamuko ne muliraanwa oba omuntu we mukola mwenna mu katale ne kisukka, era bw'otambula ku musawo gw'omwesooka nga bw'olina omukazi akusumbuwa akuwalampa takwagaliza naye ng'ate siiye, wabula ekikutuddemu oluusi kye kireeseewo embeera eyo. Ekikutuddemu ebiseera ebisinga kitera okuleeta embeera ne mulyaŋŋana ne mukwano gwo ne muyombagana, okulangira banno, empalana, okulootagana nga gundi akuloga. Koozi y'ekintu lwaki embeera eyo ebeerawo, kiki kyabalemye. So nga tubasomesa mutambule n'okumanya lwaki embeera eno entuukako. Envi ze zimu ku sayinizi ezikwata omuntu. Envi zikola ekitundu kya jjajjaffe Mukasa, naddala envi ezimera mu kyenyaawo zikola ekitundu kya jjajjaffe Mukasa. Envi ezikola amatalaga zitera okukola ekitundu ky'ekika ekirondoola nga bonoga nti tulina ekiwalata mu kika. Kyokka waliwo envi ezitegeeza omuzimu. Envi ezitegeeza omuzimu zeesuulasuula, oluvi olumu ne lubeera wakati mu kyenyi, mu mabbali, enkoto ne kutuku eno. Ezo envi zikola kitundu kya muzimu, obako omuzimu nga mukadde, era zitera okwala amangu. Okitegedde? Kati envi z'oku kasolo ogwo guba muzimu, era envi z'oku kasolo zisobola okuviirako obutafumbirwa oba obutawasa, olw'ensonga nti jjajjawo yakugamba mpa ebyange nkuwe by'oyagala, bankuwe akubanja. Mabanja go gatera otujjako olw'abo abaatusookawo abeesamba ensonga, era bwetusabira abaana abaliwo ab'omulembe guno nga muzaddewo obwana bwammwe mubusimire empenda oba mubutemere empenda, bubadde butya n'emirembe mu maaso. Obanga lubaala akubanja tunuulira abaana bo basaasire, omanye nti embwa ezaala mbwa, omusambwa guzaala musambwa. Obanga lubaala akuleppusa manya n'abaana bo tebalina future, kubanga enda mwe bava oba maama ye yeebukojja. Kati osuubira abaana bo babeere batya? So abantu ab'omulembe guno abazadde baatukotoggera nnyo, kubanga ne boogenda n'omugaa nti lubaala nnuma takuwuuna. Abazadde bakugamba nti ebyo bireke, weekwase Mukama. Kyokka gamba weekwase Mukama, abaana bangi beekwasizza Mukama, gwe twandiyise Mukama, baggweredde makyaki naye tebalina kyebafunyeeyo ag'abalokole. Oli musiraamu, oli mukatoliki, ne weebuuza nti kiki onooyambibwayo, kubanga ebbanja terivunda. Abantu bagenda ne babagamba nti weekwase Mukama, simanyi genda mu kyaki, genda mu muzikiti, oba oli alokose, bamugamba nti amazima gali eno. Naye okakasa nti lubaale wa buyinza, oyinza okugenda mu muzikiti n'osaala eswala zonna n'ozimalayo, naye ng'embeera yeyongera kuba bubi. Okakasa nti lubaale wa buyinza, osobola okugenda mu kyaki kumpi n'osulayo, n'osoma essaala ez'enjawulo, ebisinde by'okumakya eby'ekawungeezi, simanyi noveena ate bino biki, ku lya musaalaba, naye nga ggwe oyongera kuba bubi mu bantu bonna. Kiki ekyo ekitawulira Katonda? Kiki ekyo ekitawulira ssaala? Kiki ekyo ekitawulira kulaaja nakwo? Kiki ekitawulira kwetoowazaakwo ng'osaba Mukama? Oyinza okugenda mu kyaki, tugambe oli mu katoliki, n'owaayo okusaba kuno okuba amavi, eriiso lyo n'olizza mu kibumbe ekiriwo awo, oba tugambe kya Bikira Maaliya oba kya Yezu oba kya Yozefu. Eri omuntu gw'osanga bambi ng'asaba ekibumbe ng'akiwadde omwoyo gwe, kubanga ekibumbe bakitugamba nti kirimu akabonero akalabika kategeeza ennimi talabika, n'okiwa omwoyo gwo, n'osaba n'ofukamira n'okuba amavi kumpi buli lunaku, naye nga waliwo ekitawulira ssaala. Kiki ekyo ekitagambwako Katonda? Sayansi ki aliwo wakati wa lubaale ne Katonda? Bwe kiba nga Katonda ali mu makyaki, sayansi ki aliwo n'osaba n'osabira ekintu ne kigaana?
n'okuba amavi ng'osaba ebikuliko bikuveeko ne bigaana. Lwaki teweebuuza biki ebyo ebitawulira Katonda? Era lwaki tofuna okunoonyereza n'omanya lubaale kye ki? Era oli ayinza okubuuza nti wakati w'eddiini y'Obuyisiraamu n'obulokole n'Obukatoliki, amadiini ago kye ki? N'ensinza y'obuwangwa n'ennono kye ki? Ensinza y'obuwangwa n'ennono y'ensinza enzaaliranwa eyiyo ey'ekiddugavu buli omu mu ggwanga lye, kubanga eddiini nga tezinnajja buli omu yali amanyi Katonda wano. Eddiini ezijja ne zibagamba nti bye musinza si byebyo, oyo sitaani, musinze bino. Naye bukyanga babireeta nti musinze bino, kiki ekyo kyogenda n'osabira essaala ne kiremerawo? Byama ki ebiri mu lubaale? Era lubaale kye ki? Kituufu lubaale ze zimalayika eza Mukama Katonda? Kituufu lubaale alimu empagi enkulu eziwuliziganya ne Katonda? Wali obaddekaawo ne weebuuza nti lwaki nsaba nnyo naye ate embeera egaanyi? Lwaki bansabira nnyo naye ate ebirooto byannemera ku mutwe? Kiki ekyo ekitawulirwa Katonda? Oba ekitawulira Katonda kiki ekyo Katonda kyagambako ne kigaana? Abantu bangi nnyo musabye, musomye, mukulidde mu madiini, musaala nnyo, essaala muzisoma biki? Teweebaka nga tosomye essaala, naye ate ekiro omuliro ne gubeera nga gukwokya mu mubiri, era n'obeera ng'olootagana ebintu eby'enjawulo, oluusi eby'entiisa, oluusi ebirungi n'ebibi. Ebirooto by'otalabangako, n'oloota abakazi b'otalabangako, n'oloota oli mu mmotoka, oli mu kibuga, n'oloota oli mu kyalo, n'oloota muli mu kulima, oli Nyansozi, biki? Kyokka ate tova mu kyaki oba mu muzikiti. Okitegedde? Okumanya lubaale awemula, oyinza okuba nga oli musiraamu ate n'oloota ng'okutte ennyama y'embizzi. Okitegedde? Oyinza okuba oli musiraamu ng'eswala zonna ozituukiriza bulungi, ate kiro n'oloota ng'oli n'embizzi, olaba oba olya mbizzi, biki bintu bifaanaganako bwe bityo. Naye ng'ate oli musiraamu n'okera n'ogala tuli ku kiwano, tokkiririza mu mbizzi, era oli musabi mulungi, era oli musaaze mulungi. Okitegedde? Naye ate ekiro ne weeyolekerwa embizzi. Kiki ekyo ekitawulira Katonda? Kiki ekyo n'okuwula Katonda eri abantu abalina okukkiriza, eri abasiraamu abalina imaani? Okitegedde? Nga alinnyisa okukkiriza, naye kiki ekyo ekitawulira Katonda? Watuddekawo ne weebuuza, n'obuuza bakusingako ti byama ki ebiri mu lubaale? Lubaale kye ki? Kituufu lubaale mpagi mu bwa Mukama Katonda? Kituufu lubaale atudde mu bwa Ttonda? Kituufu lubaale baamutujjako bujja olw'obubuyabuya naye nga lubaale? Kituufu mukutu oguli wakati we ne Katonda? Era lubaale alina empagi n'obwa Katonda? Amadiini bibiina ebyatuleetebwa, kyokka nga ebibiina ebyo nga bonoga nti missionaries, missionaries yali missioni okutusuuza ebyaffe. Kibiina ekiva mu ggwanga oba mu mawanga omuva enzikiriza z'obuwangwa n'ennono ezo. Amadiini nzikiriza za buwangwa na nnono mu nsi gye ziva. Olw'okuba nti bajjajjaffe baali baavu nga n'amagezi matono, abazungu ne baleeta amasomero, ne baleeta ebijiiko, ne baleeta ebintu eby'enjawulo, ensawo ezigendamu engoye, engatto, biki. Abaali baweesa ne tusuula ebyaffe, n'abaali batandise okwogiwaza obwongo ne tusuula ebyaffe ne tugendera ku by'Abazungu. Mulina okukkiriza okubeera mu nkwawa paka. Okitegedde? Enkwawa kubanga baga nti akusinga ku bisa ly'okutte. Okitegedde? Ezo nkwawa zitagenda kuvaawo okujjako nga twerwanyeeko. Era awo nze wensindikira essaala n'ensabira nnyo abantu bano ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono batondezemu, bakoze kyamaanyi nnyo okulabika nti bakyusa abantu okubajja mu ntegeera ey'obubuyabuya, okubatuuza mu ntegeera entuufu yennyini eyeeka, basobole okulowooleza mu bajjajjaabwe. Omuntu obutuufu yandibadde addayo eka. Ebikusike bigamba nti mu bitabo, era nga singa layini ezo bazanjuliriza abazzukulu, oluusi wandisaza amasinzizo ago ag'Abaminsani oba ag'Abayisiraamu tegakyalimu bagoberezi. Kubanga ebitabo bigamba nti tya omuzadde ontegeere, tya kitaawo ne nnyoko, kubanga gwe mpaddde obwa Katonda obw'oku nsi. Tujja tubeera nga tusinza emirundi ebiri. Tulina okusinza Katonda ddala ne tusinza Katonda omuzadde ow'oku nsi.
Katonda ddala kye kitundu ekyobutonzi ekibereberye. Katonda w'oku nsi ye muzadde, bye ebyensi. Ebyensi tubisangamu ki? Ebyensi mulimu omuzadde. Omuzadde yavaamu lubaale. Omwana ozaalibwa omuzadde ne bakugamba nti muyina empewo z'ekika. Okitegedde? Ensinza ey'oku nsi eva ku muzadde. Ensinza y'oku nsi omuzadde yagiinako ekisumuluzo. Ensinza y'oku nsi oddayo n'olondoola obuzaale. Ensinza y'oku nsi oddayo n'olondoola ekika kyo biki ebiriwo, obulombolombo n'ennono. Mwanonoozanga ki? Obuwangwa bwo, buli omu mu ggwanga lye, buli omu mu buwangire bwe. Oddeeka onoonye obuwangire bwo. Oluberebere tweyisanga tutya? Twalyanga ki? Twasinzanga tutya? Twabanga na ki mu kika kyaffe? Bw'owuliranga jjajjaawo basingawo bakugamba nti twabanga n'essabo lyatuulangamu jjajjaawo omusajja, ky'oba olina okumanya nti lubaale tebamugula, lubaale tebamusuubula. Era okubeera n'essabo waaliwo ensonga lwaki yali alirina. Baana mmwe abaana b'obulenzi n'ab'obuwala ku mulembe guno mubeere bagezi, mutambule n'okumanya, mwenoonye, mwezuule, mumanye kiki ekibabonyaabonya. Abaana bali ku byeyo, balootagana kuddaka. Kyokka osaba essaala ozisaba n'okoola Yesu ne buziba ssaawa 9 ogw'ekiro 8 n'oloota ekirooto ky'entiisa n'ogamba Yesu, 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 ngoba emyoyo emibi eginnondoola Yesu, kyokka ne giremerawo. Kale ekibuuzo kiri nti kiki ekyo ekitawulira Katonda? Kiki ekyo ekitagambwako Katonda? Kuba Katonda omukoola, ate nga Katonda bagamba nti ye Katonda wa byonna, ye kabaka wa byonna, ye kabaka w'ensi eno, ye Katonda, yasembayo waggulu nga last man. Okitegedde? Naye kiki ekyo ky'osabira ekitawulirwa Katonda era ekitasobola kugobwawo n'amaanyi ga Katonda? Lwaki totuulawo ne weebuuza nti lubaale ono alina olukwe ne Katonda? Lubaale ono ddala ddala mpagi ddala wakati wa lubaale ne Katonda? Wali otuddekawo ne weebuuza nti ne bw'olikoola Katonda oddamu nga lubaale tateredde, Katonda tali kwanukula. Kubanga Katonda yagamba nti atalitya kitaawe ne nnyina talimanya. Y'ensonga lwaki osabira ekintu kye bayita lubaale kikuveeko ne kiremerawo. Katonda ali mu lukwe, lwali lukwe, atalitya kitaawe ne nnyina talimanya. Amagezi mwe gasookera. Bw'olemererwa okutereeza ekika toliba n'amagezi, olitambula ng'oli mu buyabuya. Okitegedde? Mu kutya kitaawo ne nnyoko amagezi mwe gasookera. Tya kitaawo ne nnyoko omanye, kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Layini ezo singa amadiini gazisomesa, singa abantu tebakyalina bagoberezi mu makyaki oba mu masinzizo. Okitegedde? Ne waliwo layini enkulu ze babuuka. Tya kitaawo ne nnyoko amagezi mwe gasookera. Lwaki? Kitaatawo ne nnyoko bwe beegatta bakutonda ne bakwawuliza ku magezi gaabwe. Kitaawo ne nnyoko yaani? Gwe lujegere emabega emyaka bufukunya mwe tusangira lubaale. Omuzadde yaliko olujegere lwa lubaale. Kati nno ng'okeera enkya ng'ogenda ogamba ekizadde, oluusi kimaama kyo, oluusi taatawo. Lubaale annuma nga kigamba nti ffe tetubimanyi, kyokka nga yakuzaala n'akuteeka ku nsi. Okitegedde? Omuzadde gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi atalitya kitaawe ne nnyina talimanya. Simanyi wako mukawulidde? Atalitya kitaawe ne nnyina talimanya. Atalitya kitaawe ne nnyina talimanya. Kyokka taatawo ne nnyoko be baani? Kyekika kyo ne bukojja. Beegasse babiri ne bafuna olubuto ne bakuzaala. Maama we alina gy'asibuka, taata we alina gy'asibuka. Maama we alina ekika kye yeddira, taata mulina ekika kye mweddira. Olujegere lwe tuyita lubaale luvaawa? Era olujegere lutambulira kwani? Olujegere lutambulira ku muzadde. Baana mmwe ab'obulenzi n'ab'obuwala temutukaabya, mutulekemu. Mufune amagezi agagoba enswera ku bbi, mwenoonye mwezuule. Lubaale mumunoonyeza mu bukalubo mu bugigi nga n'oluusi muli baavu. Naye singa abazadde baali bakitereeza, singa abaana b'olwaleero banoonya lubaale nga balina ne ssente bwe bajja. Naye lubaale bw'aba kubanja, ssente tozifuna n'emirimu giggwaawo. Kubanga lubaale tasoose kunyiigira ku ggwe. Lubaale yanyiiga emabega emyaka mingiko
okuva ku bali abakusookawo bataatereeza. Kati ekinyiizo kyonna gwe ne bw'ofukamira ng'osaba ssente zikola lubaale tozifuna. Ntumiddeko nnyo abantu abali ku byeyo ng'okuva le wagendayo tolina kye wali okoze mu ssente zikusasulwa. Ng'olukusasula ssente ng'abaana bewaleke waka balwala. Olukusasula ssente maami waka mu kyalo banka emuyigga alina looni. Olukusasula ssente taate waka akugamba muzimbe w'ebiyumba by'enkoko. Bwe muzimbawo ebiyumba by'enkoko n'obiteekamu ssente enkoko zonna nga zirumbibwa omusujja nga zifa. Batumiddeko nnyo abatambulira mu mbeera eyo ng'okola naye nga ssente zo zigwamu ebizibu. Kutumiddeko nnyo. Bwe mutadde waka, bwe muteeweeyo, luno lutalo abaana b'omulembe guno, lutalo lwe mugenda okuyitiramu nga mutereeza empewo, naye nga kigenda kuyamba nnyo abaana be muzadde ab'omu maaso. Bwe munaba temufuddeeyo n'abaana b'omu maaso bagenda kubonaabona nga mmwe abazadde abaliwo olwaleero bwe mubonaabona. Singa abazadde baakolerera eyo ne tusangawo ebya lubaale awaka, singa abaana b'olwaleero tulina essanyu. Naye olwaleero abaana bakola mu mabanka, abaana bakola mu maofisaze ag'enjawulo, masomero g'amafuta biki, ofisi ez'enjawulo, naye nga bw'omuddako munda abonaabona. Alina embeera gy'ayitamu etali yeeyo. Bw'oba ne ssente omwana akubula, bw'oba ne ssente obulwako akwagala, n'obeera ne ssente ne zikutunuulira nga buli mukazi gwe anoba, n'obeera ne ssente ne zikutunuulira nga tolina mirembe nga ku ndwadde kw'otudde, n'obeera ne ssente ne zikutunuulira nga abaana bo tebaggwa mu malwaliro, ebintu ebifaanaganako bwe bityo, n'okyayibwa n'oyogererwa, buli omu n'akwogerako ky'asanze olw'okuba afuna ssente olabika waggulu obusajja. Naye nga kiki? Ssente z'ofunye si zeezo, ncupuli. Ewaka wabanja, banno babonaabona, gw'ofunyemu ssente wekka. Kye balina okuzzaako kugamba nti waggulu obusajja. So lwaki? Waliyo abantu abamu abaweebwa ssente naye nga ssente za kutereeza lubaale ne batamanya nti balina okutereeza lubaale, ye n'alowooza bulowooza nti maanyi ge na magezi ge kye kimuwadde ssente. Bw'atuuka mu myaka nga gigenderera ssente ne ziggwaawo, ate n'akaaba n'azuukuka okulowooza okutereeza lubaale naye ng'ebiseera byamuyitako. Mulina okwegendereza ebiseera ebisinga obungi. Mumanye obuwangwa bwammwe, mumanye ennono zammwe n'obulombolombo, mumanye n'eggwanga buli omu mwava, era buli omu amanye obuwangire bwe n'eddira ki, ndi wa kika ki, ndi wa ggwanga ki. Omanye ennono z'abajjajjaabo. Bwe giba mikalabaana nga wagirabanga ogigula ogizzeewo. Bwe kiba nga mu kika mwabangamu essabo, mulizimbe mulizzeewo. Abaana b'omulembe guno ab'obulenzi n'ab'obuwala mwekwatekwate kati mwewakanya mu kika. Bana babiri baleme kubeera nga balina omusawo gye balaga nga ate ne bana abasatu balina omusawo gye balaga. Mutuule ku mmeeza mwogere olulimi lumu, mutereeze empewo muzzeewo eby'ekika. Okitegedde? Bye bibabonyaabonya teriyo kirala. Ne bw'olifukamira mu kyaki, ne bw'olifukamira ku muzikiti otya, ne bw'oligusulamu eriyo ekintu ekitagambwako Katonda. Kati ng'oyagala okukakasa nti ebyo eby'amadiini si bya wano, lubaale akuluma, fukamira mu kyaki osulemu, tulabe lubaale bw'anaakuvaako. Bantu bagenda ne beerimba, simanyi wa pasita gundi, simanyi wa kyaki gundi, biki, simanyi yansabira. Alimba abantu wano abamulaba mu kkubo ng'atambula, naye bwadde waka ne yeebaka, alina ennyiike ku mutima, yeebuuza lwaki nze oli mulokole, baakusabira, bakusabira, bakubeerako, kyokka ekika tokwatagana na banno. Kiki ekyo ekitakuddiza buganzi? Kiki ekyo ekikuliko ekitagambwako Katonda? Tokwatagana na banno, kyokka oli mulokole. Wakyayibwa, kyokka oli mulokole. Oloota ebirooto eby'entiisa, abasumba ne bakubuzaabuza nti oyo mwoyo wa Mukama. Nkutumiddeko nnyo ng'oloota ebirooto ne bibeerawo, kyokka ng'oli mu kyaki naye ng'omusumba yakuteekako akazito, ye akulowoozesa nti mwoyo wa Mukama. Abantu abaliko empewo mu makyaki abasumba babaagala nnyo. Lwaki? Nti aba amaze okutegeera nti oliko amaanyi. Maanyi ki? Najja kuteeka katambaala ku mutwe nakugamba nti okkibwako mwoyo, mwoyo wa Mukama. Kituufu abalubaale babeera bakkibwako mwoyo, naye lwaki mubuzaabuzibwa? Mulokole nakugamba nti oyo mwoyo wa Mukama yakweyolekera. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo ebintu ebisinga mubeere bagezi. Bw'ozaalibwangako maaka ebbala, waliwo ebbala eryeru erikulanga leeke oba liiva, ebbala eryeru obeerako abasese, ebbala eriddugavu Kabaka bulamu abaakubanja ng'ayita n'eddungu, ebbala eririmu akooya oluusi ebiseera ebisinga ng'ebbala lirimu obwoya, lubaale abaakubanja ng'akubanja embuga ze ate obeerako n'empewo ya Kabaka.
omuntu alina ensundo ng'erimu akooya akaddugavu oba akabiri akaddugavu, ensundo eba yakabakandawula, akooya kabaka kabaka bulamu, yatambulira mu bbulaaka. Kitegedde ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo baana mmwe ab'obulenzi n'ab'obuwala tubakuutira ku mulembe guno mutunuulire obwana bwammwe, otunuulira oli ng'ekimulemesezza okukola lubaale abaana ne bw'onoobaweerera nga teweeterezza omuzadde, abaana tebalina kye bagenda kufunamu. Era abaana b'obuwala bajja kuzaalanga olw'ebeeya lw'abaana, abaana nga babasomba babaleeta waka, taata ng'era ggwe olabirira ate abazzukulu, so nga ate otuusa emyaka egiwummula, bakadde baabwe wabakuza, kati ate nabo bakuleetedde obuzzukulu obukuze. Gwe gy'oyita ng'emirembe kiba kikolimu, kubanga n'ekisooka omwana omujjwa teyakuliranga waka. Kati abaana abawala babaleetedde ebizibu awaka, abaana abawala baviiriddeko okubo okitegedde. Kale nno ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo mulina okubyegendereza, mulina okubitunuulira n'eriiso ejjogi, okitegedde, okusobola okumanya kiki ekireeta obuzibu buno, kiki ekyo kyensabira ne kigaana, kiki ekyo ekitagambwako Katonda, kiki ekyo ekitawulira Katonda. Nsabiddwa nange nsabye, nsinzizza kumpi mu kyakinjula kusulayo, kiki ekyo ekitawulira ddoboozi lya Katonda. Kale nomulina okwegendereza n'okwebuuza ennyo, mpagi ki mu lubaale etegeeza obwa Katonda. Era ffe lwaki oyogera omuzimu kiba kyesitazo eri n'omwana omuto awulira era n'akukyawa, oba bw'oyogera omusambwa abawulira erinnya nga kyesitazo. Kyokka eddiini n'ebagondeza munega nti zo zimalayika ne muloba. Ebintu bifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo mwegendereze, mudde ku nnono, mudde ewaka, mwagale ennono zammwe, mwagale obuwangwa bwammwe. Obuwangwa n'ennono si kibi era si bubi, okitegedde, wabula akabi kava mu kulwa. Kale no mulina okwegendereza ebintu bino ebyensi. Abakuume Liiso Ddene Namugereka Kyomirembe yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.